Business ezimu zikyali munangate n'omuyimbi Shiba Kalungi. Hawing Hub nga eri mu kuweza munangate emyaka 6. Shiba Kalungi abadde munangate n'ebyakakasa, omukyala abadde so wero nnyo, abadde munangate ayaka. So ngenda kubeera nga mbikuzanyiramuko maaso awo. Omukyala munangate Barbie Kyagulanyi muka Bobi Wine munangate naye taggwako munangate byakuyiga leero n'akapya munangate eside eno ngenda kubeera nga mbikutuusaako. So nga ate Spice Diana wali munangate ku Midland. Munnange nno ntandise munangate ne Nakyala omuyimbi Shiba Kalungi. Business ezimu zikyali naye munnange nga brand ambassador Shiba Kalungi. Hawing Hub ebadde munangate eweza emyaka 6 munangate mu kintu kino nga bakikwasaganya. My sisters, it's me Shiba Kalungi aka Swag Mama, then we're hooking her up with some discounts. My girlies, sister chi atakusavinga kasente and then this sister akusavinga kachi kukasente. So we have 40% off. We have a sale. Guess which sale? An anniversary sale. Hawing Hub is going to be 6 years in business. It's not easy running a business. 6 years. Congratulations, Hawing Hub. May God continue leading you and blessing you. Thank you so much to our clients. And that's the reason why we are giving you a 40% discount. Guess when it starts? It's going to start on 6th to 15th August. Don't miss this discount. It's a beautiful one. It's a gift from us to you for supporting us. We love you so much. Hawing Hub loves you. Bye. Get your favorite girly 40% off. We love you. Mwah. Hawing Hub wali products zaabwe muganda wange kikambwe nnyo. Shiba Kalungi bwati munangate bwabadde alaga munangate etabbo Nakyala. Jukira nti no yakamala n'okuvaayo okuyirizinga munangate oluyimba lwe olupya luchekingeko. Nakyala munangate Barbie Kyagulanyi muka Bobi Wine taggwako munangate byakuyiga. Kaakati nno waliwo munangate ebintu by'oyitamu n'ogamba naye nkoze ntya munangate obivuunuka. Kaakati kwegambanga olina munangate ogezaako okwebuulira nga ggwe just ng'oli wekka n'ogamba naye kino munangate nkoze ntya okivuunuka. Ojja otuuleko mu kasiriikiriro wekka. Onoonye awantu ewasirifu otuulewo. Ogezeeko okwebuulirira. Ojja kusanga nga ku nsi kuno teri muwi w'amagezi asinga oyo ali munda mu ggwe. Omuntu oyo ali munda mu ggwe akumanyi, amanyi ebigendererwa byo, amanyi ne butya bw'osobola obbituukako. Mugezeeko okutuula mwebuulirireko. Omukyala Barbie Kyagulanyi munangate taggwako byakuyiga. Kabadde kakutte nnyo munangate etabbu ku mukutu ogwa TikTok akatambi kano aka Barbie Kyagulanyi. So nga nkwongeddeyoko omukyala munangate omuyimbi Spice Diana. Wabula ku mulundi guno yabaddeko munangate ku Midland High School wali munangate mukono. Muganda wange yabagunza omuziki sirina bingi byakwogera naye leka nkuwemuko munangate akatambi kano olabe embeera nga bwe yabadde bamulaze munangate bambi omukwano. Wali wonna nga bw'ogezaako munangate okulaba mu katambi ako
nja kubeera nga nkuwa munangati update yonna enafaayo munangati ku Spice. Obutasubwa update making sure nti nno osubscribinga, ebisigadde just bitwekere kasita obeera nga osubscribinze.